Endoveso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endoveso. Atoyitawo mukunzi. Katugendeko mu ndobeso yaffe y'olunaku olwaleero tumanye munnaffe ono ye agamba ki? Hello. Jebali. Kale seo nawe jebali ko. Nze mukunja wa Beat FM. Mwami mukunja. Jebali ko sebo. Kale sebo yogerako nno nnyo. Sebo kakati. Nabadde n'obuzibuzi bwesanga lwaki nagambye onkubireko. No omukyala gwe nnina ewaka gwe mbeera naye. Naye omukyala ono tulinamu obuzibuzibu. Waliwo ennamba y'essimu gye nakwata mu ssimu ye. Naye ennamba eyo kwegamba etutabudde. Ate bwe mubuuza angamba ye ennamba eyo tagimanyi. Naye nagezaako okukwata gisindikako ssente etamanya yamanya nalaba Kiibwa. Kiiwa? Leeta Kiiwa. So namubuuza ennamba eno yajja etya mu ssimu yo angamba naye tamanyi engeri ki ennamba eyo gye yajja mu ssimu ye. So kati ne tubeera awo mu kuvuvuŋŋana agamba tamumanyi naye nga suubira nti wali ennamba esobola okujja mu ssimu yo mwanyuma okwongera ddala tokimanyi. So omukyala n'abanga yantabulamu era kwe kusaba okugamba ontaasi. Kale waliwo enkolagana wakati we Kiiwa omulinamu abaana? Mulinamu abaana babiri abeera waka kuba mukyala wampeta baatugatta nnoza mwaka guli oguwedde nga gwakatandika. Babagatta muli bampeta? Ese butuli bampeta baatugatta buli kimu kyaggwa era abeera waka. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale fe Wangi. Hello. Hello? Wangi. Namirimu. Wangi. Nze Kiiwa. Tegera ko nnyo. Nze Kiiwa. Egera nyo sikuwulira. Tampulira ate kiki? Kyekibadde. Namirimu abadde ki? Wangi. Nonvugisa emmotoka ey'obwerere n'enzigeeyo n'ojjako essimu. Nga tennavaako. Teyaliiko. Nkugambye essimu yange tennavaako. Wanvugisa emmotoka naye ojja kukisasulira. Eyo n'olimba. Ngamba olimba. Kati ate nnimba ki? Wajja essimu yange tevanga nako. Tetera kuvaako. Omanyi bwe wafumbirwa olowooza wafumbirwa nnyo. Nze siri mufumbo. Wenno ddaawo. Siri mufumbo na kati ompulira kyali mu buliri. Ate obuliri bulaga ki nti toli mufumbo?
nga yakedde bukeezi kugenda nedda mukwano siri nkyalinze gwe bonaakoowa byonna ng'okomawo gyendi naye nkubuulire toddayo kukola bintu ebyo ebiriwo okuggyako amasimu bambi sigijjanga mpozi nga netiwaaka kati nzijje ddi yangu leero ng'okyamuse bulala anti nali nkwagala nnyo kyamukira muli ayagala kunkyamukirako kakkane kakkana okugumiikiriza owangula bingi nja kugumiikiriza paka kale naye nga sente zange zisindike ku simu ez'amafuta ge nayonoona wanywa gammeka ga 10 nga wanywawo matono ate nze gambye nanywa ga 10 tombulira oba matono oba mangi okay ogenda ziteekako naye nkyali bize ekyali waka naye ng'ogenda ziteekako nja ziteekako naye si kati nja kuloga gezoolemu ziteekako olwandogaaloga donando geme nakuloga ki omuntu okubeera awo ng'omuntu myaka emeka oli ku muntu omu olinze ate boofuna birina kyogamba tofunangayo kasokedde obeega nange nabyesonyowa eŋŋamba kanzikakkane muki naye bambi nyamba ontereko ssente ezo kubanga nateekamu ssente zange okujja eyo nensanga ng'ate simu ogijjeeko naye nga wajja ddi olwaleero lwakumeka leero lwakubiri najja wiikendi Saturday natuukeyo ssaawa nga 8 era wali otomedde okutomera ntya ga bwereere wanje amafuta go wali ovuze ga bwereere lwaki nali mu period nali mu nsonga zaffe ez'abakyala tufudde ate yonkodduka nja kukubira kale omanyi nti nagamba ku kiwa oyagala kiwa mwagala ne kiwa jaka empeta yange teeka ku mmeeza genda twala periodi zammwe wambwe kitwale taata Timothy bannange nakugamba omusajja simwagala simuliiko ge mazima kuwulidde ng'ogamba mbu era agenda kutambulira bwerere kuba wali mu periodi nze mbadde mu byange bannange wandikakkanye toka kuba mu periodi mwali mugenda kukola ki wuliriza nze just mbadde mu lwali Timothy bambi teeka empesa yange ku mmeeza twala periodi zeewambwe gende wakiwawo taata Timothy kakkana bannange nze genkugamba ge mazima sebo wanyi musonyiwe sirina benja musonyi bintu byayogedde musonyiwe abadde mu lwali bifaanana bweruto musonyiwe abadde mu lwali okuwunya wangi ndowooza ondabako amatu ompita mbizi oba ekirevu ompita mbuzi simanyi naawe omukwala yi kati mutwale kale mutwale omaye musayi wagayita maumano kakati bitandikira ono namirimu kati agenda ku mwezi kulambula nga tabuuzidde musajja nti tunaalambula omwami ono alina point singa tekyali kizungirizi emikwaso gano gyali badde amubuuza singa tekyali kizungirizi mwali mugenda kukola ki naye ate musajja atungubulire ne bwogamba tewalisabye nampeta kubanga kino ekiguddewo
empeta yagisuula dda empeta yange ku mmeeza alowooza alumwawo tambulo ate lwaki abadde akaaba nsonyiwa naawe twalibadde mu lwali awaliwo kesitegedde abantu b'ebbali mwina nnyo olugezigezi se bamubuuzizza wadde tegeeza ki se b'abebbali yakuba oda gwe ozijje bannange gwe mubbi gwe okuwabula gwe okuluutya ebintu si bibyo naye ate amaanyi okozesa mangi endabese omugiwulidde bintu byakugenda ku mwezi singa sebyali byakugenda ku kizungirizi emikolo mission yali ewedde musajja akubuuza singa tekyali kizungirizi mwali badde mukola ki nze kasulo wekirizi mbamunani naye omukazi yekikwa yakye yamukola olaba abadde agenda namusindikiriza amafuta ge yayonoona oyo omukazi wakiwa era amulekera eddala kiwa beyongeze ono kikonyoga ekisule muwala nakakiwulira nnyo abakazi obalaba omwebe bwe yeegaana ddala ku ssaawa eno envanyuma bw'abeera aggwokkiriza nkubuulize nalaba nasigenda kuba mukazi kanze kambeera oba nzaala baana ba kibi kanzaala abaana abantu abalina empeta bebasinga okukolya ddala ebiki webale ekyo ssebo basooka kwavula enawamawoko tazikusooka musajja wonna akwagala nnyo nsuubuga mu katale empijaawe akwagalira ddala mundabire ku mulamwa kwennyini kwendi nakati abakyala batufudde byaliiri byaliiri webale amannya yenze kayita beneni paati ndi obulenzi ssebo kakati mukuja nzingamba omukazi oyo bw'aba akyayagala obulamu n'emirembe okusinziira ku musajja statement ezimuvuddemu nze ngamba omukazi akwate ebintu bye agende ewaabwe agenze ewaabwe ono kyabbeeyi wammwe kimbuwe nti ndaddwa oyo gwe ebyo byobeeramu ebyo bannaye mukama wange ebyo tebitakusa ogamba tebikyankalanye bikyankalanye naye mukulu mukunja wanje okuyisa onosonyiwa oyisaawo akantu kano wane bukekete munnange omwana mulenzi aseba maama we ne muganda we abasse olunaku lwejjo akawungeezi munnange olw'ensonga wane wa mukulu kasozi manya mukulu ziwa wane ebukekete yabakubye n'abatto akyankalanamu omutwe kakati n'agenda ne bamutwaleyo egundi eno bayitayo entwetwe okumujjanjaba kakati munayo omulenzi yatabuse lumu n'abakuba bombi abadde bamuliko okumujjanjaba n'abattirawo babiri era wano kikiri ebukekete wano kasozi mago kasozi kibi nnyo kitalo bambi omutamuti bashakike janti mu Santos kendi kwa Fulanda Lisazi mu Kirumba Masaka mwaka kyendabye ndikusaidia bandi amusonyiwa abadde asaaga mu busaazi abadde ali mu lwali babisaagiramu owaayi gotomudde kane nsekere kagalifa n'empunya nabo radio yokka enyumya n'akawoowo kukidde puliza nnyo biti fama kuba omuziki gwayo gugunda wonna oba ndi ku mulimu nze biti tenvaako anti ekintabuli ky'omuziki ekisinga bakazi temukubye essimu I don't know why lwaki mwebalamye ensonga eno ensonga eno nkulu ku bakazi ensonga eno nkulu simanyi lwaki mugyebalamye bwekibeera ku basajja nga bwe tukomawo bakazi mwekka twagala abakazi muteese ku nsonga eno tuwulire endowooza yammwe endowooza n'abakiikiridde tusaba abasajja tebanoogu akuba tuwulire ensonga y'abakazi bano kubanga eno ensonga ebadde ekwata ku bo si kuffe